era nakibagambye ne bagamba mulwanira obuyumba naye omuntu gwe tunaasanga ne bwoba wakamutaddemu akuumire kuba ne mukuno mu katale nyina ali waggulu ku mudaala nga ne wansi akola ki nabagambye ne bwemunaamulwanira temugenda kumalako kubanga tugenda kuwandiika mu ligezi ya kesisa erinnya ki limu ate gwotaddemu tagenda kukubeererawo wadde emyezi ebiri kubanga fe bwe tunajja bwe tuwadde lisiiti amannya gegeego ge gagenda okubanga gawa layisinsi kakati tetuliko si kyakugatta bantu nsaba akayumba toyinza ganti tugenda kuwa akayumba abantu batano bamatawo babiri bw'oyagala kukendeeza namba n'ennamba y'ekambala akatale kali kavaamu kumena buno obuli wano ajati tetwagyewo kali katono nnyo 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 buno obuli mu katono wali twabaddewo n'abantu nga bisatu obadde n'abantu kati tugambe wali 10 wano tuli bantu bameka obanga wano wamaze okufuna abantu omutwalo toyina gy'ogamba nti nno mbagatte babiri n'emitwalo ena gijja kujja era yaidiya gye bamusonga bakeera wano tulina lisiti abantu kwe beewandiisa ku luli nga beemanyi nga bakukuba yes mulimu abeekukuba owulira kyetamba kati ab'obukubo bwe kyogamba nti kijja kusoboka twasampolingako ku lwokutaano omukazi alina firiji ye bweti ne tubagamba nti mwenna mwemanyi mbadde mutunda byakunywa nti ye ne tuteekamu babika and they are happy kati wabidinda mu chairman dinda waliwo abalina obugoye tugende mpola nzikirize maleyo mama wange dinda maleyo kati tugambye akanyumba kamu abobugoye tuteekamu kakati abeerubaga deputy mayor ogamba otya wabula yogera nga deputy mayor kakati kuba tindi mu cabinet kati bamba apulidde nga kansala ono kuba ono kampusala tumumanyi bamuyita kabenje buleja wabanga leero asobodde okwogera n'ekitata n'amukkirizisa kyagamba ate ne Farida webale nnyo ate nga wano kubanga kyayogedde kibadde ate nga wano yalibadde kati yatutambudde wano nga nendalwanga mutambula naye tanaba kutambula naye nsooka mwebaza obufumu bwe yakozesezza okulabanga abantu waggulu wali watali yekubye na munne watali yajjeeyo biso fetwali wakanga buli makumi alemba bagambye bagenda kumenya akatale naye buli muntu yenna yanneebazeekera nti bannange twabonye obuzibu tubaddemu wali era kakitata bamuyita herowan tewali muntu kogenda kukozesa nsobi kugamba tunakamala nayo ennaku zino zonna oyo mwami kitataagenda nanoonya omuntu alina obuyumba 10 bonna n'abajjamu talina kwatira poliisi kababe bana abakulembeze bano ensobi gye baali bakola eyo gyetumanyi nti bawandiisa abantu bangi nga bava mu famire ki ate nga nabo tebamanya bo balowooza bawandiika bamemba bakituufu abantu abasula mu kusega omwana yakuze ajja n'asaba omudaala maama n'asaba omudaala kojja n'asaba omudaala nga babawandika ngaera babawanikaali kakati ensonga eriwo esingira ddala obuzibu tetugamba omwami kitata gye yakoze twetwali tumanyi ti obuyumba bwonna abayaayi babukola ki babuwamba naye ye yazira olunaku lwego nga bwasanga akayumba nga bakasibyeko okufumba tukamenya nga temuli bintu oli yakeekwata abantu nga 10 beekwata obuyumba nga sinabamubisega bonna n'abojjamu era akolera walinga wafuuti awona tumusobola mpaka n'abeekiro abo babadde kukolerayo ate mujja bagoba tebaliko baganye buli abadde ku kkubo wali bonna yabajjeda nze sina ne kyeŋŋamba omwami etumuwe obuvunaanyizibwa ayongere okukola omulimu gwe babadde bakola olunaku lw'eggulu bajjeyo abantu obuyumba obwo baali baasiba nga bonna abo bateere wano kubanga yabadde very open fenna tukuta poliisi bagenda kufuna obuyumba bwabwe omwami nala sisi wange mwongereko angerako
omulimu nakuwaddeyo nebaza rasiso ona rasiso takutenaye nze nakola lipooti ya kiteezi eyali eganyulidde mu kampala era nga tulinaye era buli kimu ekitambula bulungi natwabadde wano ne badde okutala ne badirekita nga tutambula tutambuza ensonga mwamu kitatole yatuyisizaamu bulungi ddala ensonga bwekola ki bwetambula naye okusinzira nze ebbanga limaze wano manyi badde mu byobuyonjo bimukyenda emiti badde endaba kyekigenda maaso kozagenda kola ne kalipoti omwami oyo yakoze bulungi ddala naye njagala kumanya baani abo abatafunye bulunga babaidenfayinza abantu abadde bafunye obulunga babaidenfayinza okusinzira nze abantu bebadde nfitamukozi nange badde mbava mabega era mbadde sitambula natinere ng'abantu abasinga babali wali paaka yawali eyekyengera gyobadde yogerako nabo bayingidde paka yekyengera agamba kyengera yeeyo yekyengera wenda mubuuza kyamaani mulyani awali essomero lya primary kagwe tumaliriza ne bana abali wansi ab'obutale nakuze n'okumonde nga siweta naye just because nga noonya information olaki nga ndaba abantu bali settle waberawo opportunity eyo nti waliwo obuntu obuli vacant si bangi nnyo abeetaaga okujjako abamu abasinga baagala nakugula buguzi nga bazze muzikola kukola fujo lyewalajja kugula ekyokulala nze mbadde mu butale osantebo mbadde mulali akatale kawatembeeri akakampala central okugula wakabaamu abantu abasinga abaali balwanira akatale era baliko nze bambuuzako fesi babadde bakiraba emabega tebamanyi kikirikola kyeyo naye nga mbalako nabona bali bali bakayanira ki stories zino because balina sente bagenda kukola ki kubeerako influence tebakola nze mbadde nsaba twatambula leka abantu bano bakole report then from the report outcome evuddemu then we can find a solution for the people complaining complaints tezigenda kuggwayo ennyota tekoma abantu bagenda kujja nze ndo nasanyuse mwamu kitatono bulungi waliwo omukadde yafiirwa omwana ekiteezi abaana bakuleko abadde abayina eri omuwadde akaduuka abadde akolerawo kati oyo mukadde tuzagamba nakamusanzemu nanyonyola nenyonyolako nemubuuza nga nanyonyola butikakaabo kyetufa ebbaluwa y'eminisita egamba abantu mbajje wabweru bayingiza akatale so kaakati nze omuntu bw'aba avudde wabweru ayingidde mu kaduuka ne bamukakasa nti abadde wabweru kati era ekyo kyenjagala so oyo gwe ngenda naye so kaakati tu screeninge nga tuyita flow ku flow nga tugamba ono nga tetulina bantu bangi batugeberedde ono yavudde wabweru tumumanyi oyo nga tumuwandiikirawo nga tumukonfaminga ono yavudde wabweru nedda kano twakagudde kati ako ke twagudde nga tugabaako street yonna ubundi abantu bonna bayingire waleke kubeerawo awantu awali kilozi nti muguddewo ate obuyumba buli nga 10 wo buli kilozi kiba kitegeeza bwaffe kiba kitegeeza bwammwe mwabweterekedde lwaki kano ono yayingidde lwaki kano kaggali leka nako omuntu ayingire akole abantu bonna wabeere openi wabeere bisi tukigale tugende mu kirala nga minisita wa Kampala okiwe time limit okumala 2 weeks oba kyeŋŋamba kuba nyina kyennalabye kyokumala okuva leero mpaka ku Lwokusatu oba ku Friday buli eyakutte akayumba nga tannakateekamu bintu ng'ataddemu engoye 6 aba talina bintu byakuteekamu tuwa abantu abalina ebintu ebyokukola ebyokuteekamu kubanga eriyo eyakutte akayumba najja n'ateekamu akameeza ke n'engoye 7 akolera bana abantu nekitatta bamala okukola nekitatta batuwa ripooti enkya twebatwewo olwokyatululeke ku Lwokuna tetusobola kumala leero bikyaliwo muwandiko gamba munomu then tugambe si kwalwaleero era si kwankya bino bye batugobereramu tibagenda kugira soke mutuwa enamba y'obuyumba n'okutuula mu tawuni tugamba obuyumba buli bumeka fenna nga bwe muli wano ati watuga
era watugasi mbadde nsaba ekirungi leero mukkiriza NRM ekola mwebale kubeera kubanga bozira kituufu ate nembanga tebutaddemu politics era namwebaza Fuge nga Fuge webale kubeera leero nga si politics wabula nga tuzze ku lw'abantu in fact era bambuza ku radio nga bagee nti Hajati yayisa aba NRM bokka n'abawa nembaga nabone ne Fuge kyetwakola twakikola nti tugende wali tujjewo abantu tubakole ki tubateeke abaliwo kyekirungi nalangira nembaga nti buli muntu alina kubala kaduuka omuntu omu twali akwata buduuka 5-6 kabeere muganda wange nja kumugaa nti kakole ki kati mbadde nsaba abakulembeze mwakolamu mistake mwe bannalwanga baganda bange waliwo abamu atali bugwe abajja ku bantu ssente ye kenyini alina obuyinza nakamujjako bagamba kikola njagala kyogera nsiwetaalakamala okwogera muleke ekintu kimu tukole kyeteekeddwa okukola ki kamalirize fetwagala mutwalina mudaala mweka yadde 2 oba 5 oba 10 ekyatulemesa akatalekaawa era omukyalo ono gwe mulaba wano namugee bwe tuva wano tugenda Wandegeya mujja kutugoberera mama gwe ng'obutale tugenda Wandegeya tugendayo tukole ki tugogoleyo ewandegeya tulina emidaala emiggale tulina muzisitooba up to now tetwagalamu offices muno ne bweneebera ya NRM sijagalamu aba NRM bagenda bapangisa office yaabwe wa bakana katale k'abantu Mr. Chitato oboli wa NRM sikwagaza wano office era tulina kubeera wano tugende munoonye ebifo ebiki muleke abawejjere bakolere mu katale kano muleke abantu bakole kati nze mbadde nsaba kuba bano abannannyini kitundu batambule ne Kitatta noono tumuteeko nga assistant RCC batambule naye nga mukola mu bwerufu ono ye wange ono wa NRM ku nsonga y'ebipapula nina aba witness nibo bwebadde oludde nja kubaleeta abasoba 20 waliwo baana bajjibwa ku milioni 16 ne babawa ebipapula bwana kabadde bakola ano mu katale mwami bamita disai waliwo omukyalo omulala alina luto lukulu bamujja ku milioni 11 kati ekibiriwo wano balwana okulaba nti abantu abo be bajjako era bwe tubanga tutambula bakubengako bagenda mu maaso nga bagamba teekamu ebintu bwe bakutuukawo buuza kino bakubuuza chairman yogera gundi echairman wange gamba mbadde nkolera ku mudaala gundi ebipapula obirina information webali ba witness bobo bangala bakuleetera najja ku bantu ssente abo ne president bajja kutuula omukyalo ono njagala ondage ku kyolinawo era nakindagawo nanga ssaawa 6 zitandika kusingula baki koze kwata Kitatta mukole ki mugende wali abantu singa twagambye nti muleete empapula singa tewali muntu n'omu awa era kati ate ekyobumanyi batandise okugamba kati bakuba ekibati nti bakitaddewo baagala kuzzaawo katale kalala baagala ye information gyefunye bagambye bagira bakirindako wabeerenga wakyali kakati baagala kuzzaawo katale kalala bagamba tutekewo akatale akalala tusobole okubanga abantu baffe tubateekaawo ega bateekewo ateera congestion endala kati onalo minisita nekano badde nsaba nayo nga basatu babeeraawo bakole ki anti ekibati banakijja watola jagamba nti kati kantekewo akatale kituufu minisita batulisiza batulisiza ebintu batubeerewo tetumanyi nanyukitaka nagamba nogamba bagaye mukasonga abantu bonna nyitaka tamanyi nakumanya kati bwomanyire nanyina ettaka abantu omala gazunga nabigamba mukaaga bananyitaka kati sinala batono minisita baleme kukola ki baleme kuteekawo omudaala naku poliisi njigambi tekiteekawo omuntu n'omu bano abaana babeerewo kabatono ne poliisi ebeerewo kimalenga wiiki namba teri muntu yenna nabula bateekawo omudaala mu musibe eyo kosi twagitaddeyo lyange omumwe bakama bange ng'omwami oli bw'ayogedde nti Nalwanga alina obudaala 5 nze Nalwanga ge mulaba wano nkolerera ensi yange
ne bannanga abalala kitegeeza nti njagaliza simanyi omwami oyo ng'ayinza okubalaga ekyokubiri obakwata ssente mukama wange era we boogera ku linnya lyange oli mumuyite nange mumpite aŋŋambye nti yampa ssente beziti agambye nga asale yawangula zetwalawo wonna tunya omukisa nembeera mu katale kagamade nafolonga ebikakwata naye teri kyabulabe ng'olina emidaala 3 n'owa omuntu ekipapula ng'ayina 57 mwana for example onalebo lwamiti ayina ekipapula kiriko omutwalo gumu plus ogenda muteeka ekyo kimu olina ebidaala 20 ye yagula ekipapula ali mutwalo abantu gyebali kiki enjagala okulaga omusajja ono mwewunya egolo yagaze omutima akuba si kirungi kubiteeka ku mawulire ate abalamubira babubi yawadde abantu 4 abaana bano abokuyinza nga buli gwasanga ati gobadde kulule tekabeera nga kamumanya gagwenkwadde ne kapito emitwalo ago oyo kyesimanyi oba gavumenti simanyi oba ekuwa omusaala wojja ekyo nga nkifuddeko tetugenda kumalawo bantu beyagaliza katale okujjako nga tobadde Kampala olwaliro sente bali kudima tebakyagikayanira nakasera abantu bagikayanira wandege abantu bagikola ki naye wala tufunye n'omukisa omwana badde yetikka ensawo ono gwe yatulaze alina omudaala kikyembasaba nga onalo minisita bwayogedde musooke muwe ttiimu eno omugaseko n'omwami ono bajjeyo emidaala egitaliimu bantu yes tugireete ku boodi naye abo netujja batuukako nga maliriza onalebo nakabugoze ndi ku fulo kandi wano tuli munda ate eno tuli mu bizinesi tugezangako n'olota noddira ebyokulya n'obigatta ogasa ono noono nange tubadde tulwanira byanfuna kiki ekiddamu twagala tukolere gavumenti yaffe eno n'omutima ki lwanyange oba tafunye kaduuka piriyodi sinze ngenda okutuuka ewa Katonda sikafunye tetugenda gatta byakulya onalo minisita begayide tetugatta byakulya abantu mumanye embeera ze badde nsaba RCC saba okkirize kuba guwalidinga omulimu saba okkirize olike obukkirize akole n'abaana abakulu bano ekitatta batuwa ripooti olwokusatu tubawe ennaku 2 olwaleero n'olwokubiri olwokusatu batuwa ripooti oluyimba bonna obuli empty mu recording ewa naye tetugenda kugatta abagattibwa nga bakkiriza bo babere ku lwabo naye bano abasigadde tumanye nti bano bagenda kakati abo ababbi bonna bepapula bagende basabe bagende basaba sente zaabwe mu bantu bebanga bamamanyi tetugenda kukwata ku kyasente kuba kino ekintu kyabwereere tetugenda kukwata ku kyasente tukkirize tugambe RCC ogwo si musango gwabwe gwe baaziwa ssente bamumanyi bana abaaziwa kitatta bamumanyi bamukwate bamutwale ku polisi yiyo eri awo bamutwale ku polisi ekisigadde tuteekapulasibe twagala omuntu gwe bamenya wali mu paaka eri ene ya taxi twagala abantu abavudde wali ku round about bagende bakole ebisigadde mutwe report tukwata erinnya ly'omuntu ennanga muntu y'omuntu essimu y'omuntu tufune statistics tumanye nti ali ku kaduuka gundi ye 204 ye jeni endanga muntu ye nini namba ye gundi enamba ye essimu yeno tufune recording erikiriya tujja kutandika wansi wano ku nnyanja tuddeko ku second floor tufune statistics tuddeko ku kigenze mu byafaayo mwe twaba eno gavumenti yakiyeekera twabayeekera